Bampitanguriye Andrea kicho sinzo okunyumira wano mu Ajueza festival okubuuza ko baganda bange bona we are born from the same root, so it was nice being here. Era n'olulala tujanga mu bungi bona ne twebuuzaako bimanyi tubeera wano nga tukola tetufuna budde kati bwe tuba tufunye akate nga kano tube nga tujja wano. Bwana ngogamba otya yendisebo buzibya buweddeko ze twasasudde ze ssaawa tukikaye naye nga kigenze kitya kibro kigenze bulungi naye baaba abawuuti basaze omusajja ava ku neesomero nga ndaga kacapira nnamba abawuuti basaze oyo jangu abawulu baadde beeteze no muhabula fc naye leero ekikopo bakijuja wakitegedde bakinzibye feze ne mwogezi wa KCC ate ntunula eri nga mbadde mbalase ne nga nziwereza byakusaasanya majja turayibu zaffe tuba twagala abafumbira abanyarwanda abaganda abakiga tuli ffenna tuli bamu kiraba kati bwe tubeera wano wetuti ffenna tuba baluganda tetweyawula kyekituleeta wano akati abandaba bano abantu bonna bonna boolaba buli omu ategedde nti omu muganda wa munne bona kati tuli oyinza okuwasa omukazi ng'ate mumuyinako oluganda kati ekituleeta wano kumanyagana oyinza okuwasa sisitawo nga tomumanyi kituufu ekituleeta wano buli omu n'amanya munne n'agamba onava mu maka ga gundi n'otawasa ate omuntu wa mu nnyumba kyekituleeta wano mazima Mugisha Fiona akamami Alton tuze kujaguza culture yaffe bafumbira world. We are celebrating culture. We have come to have fun. Yeah. owulira otya okubeera ne banno wano Mpulira bulungi
nnyo ojja n'olaba abantu b'oludda okulaba ya buli kimu kitambula bulungi. Kiki ky'osinza okuyigamu wano? Gise emikwano n'abantu be mbadde ndudde okulaba mbalabyeko Nkulabyeko olunaku lwaleero kati oli mukwano gwange ate nkuta. otegeera Kunya emikwano. mbadde ndudde n'okunywako ku ntulire nginyweddeko. Kinyoddeko. Naye kyokomulire tetamiiza ki? Ate tamiiza Kale oli soba. bulungi nnyo. Sooka ombulire. Kati kino ekivvulu kibadde okuyingira zibadde sente mmeka? Okuyingira gibadde emitwalo 2, ordinary VIP emitwalo 5 ne tebo ya mitwalo 5. Muze mu bungi bannaaye. Munnange tukyagala. Naye nsinze kulabamu bakyala. Nsinze kulabamu bakyala bazungu. Anti twakolamu. Wangi. Twakolamu. Ennaku zino abakyala mubeeramu nazo. Okitegeera. Tulina ssente ezaffe. N'abafuga mmwe. Nedda. Temusaa tufuga. Kakate munaatuulamu. Nedda musobola otufuga naye era munenaffe abakyala tuba tulinamu ssente ezaffe. Naawe oyina sse. Nyinza okuba nga sirina omukyala nga nze. Baganda bange Uganda kangiveemu. Baana bendabye wano nyenze okulaba nga buli mwana gwendaba njagala nkwate wallet yange mukwase ne pin code eya ATM. Kugibeeramu kuba ki Uganda kinyuma. Abaana mwabajjiwanga mwaka. Anti tuli bafundura from Kisoro from the hills. Akisooka ombuli abanyankole n'abakisolo enjawulo ki? Nedda mukwano. Ffe ekivulu kyabafumbirwa Abanyarwanda Barundi ne basically kyabafumbira. Balungi okusinga ate bannange bemmanyi. Naye tuyinza obutaba balungi. Muganda wange nze mpulidde amaanyi mangi mazima. Oteeka ssente woolaba naye woddeyo ne weezontowaza osigalayo mu kiyungu omukka ne gukwokya. Okitegeera. Sooka ontumireko abakulaba ku Bukedde TV. Nange ntumira omwana wange mutange Alton, nentumirako omwami wange. Nentumirako omwami wange mwagala nnyo. Otyo Nentumirako mama wange. bamaleeyo. Kuba tuveeyo mu nsozi. Naye bwe tujja wano abantu b'oludda okulaba obasanga wano. Musanze Sayinza okulaba munnange. naye nga sooka obabuulire ekivvulu kino kibeerayo lwa luvannyuma lwa bbanga ki? Kisinziira naye kati ekivvulu ekiddako kigenda kuddamu kubeerawo mu October. Eno ebadde 6th edition kati tugenda kuddamu 7th edition. Olunaku walutegedde dda. Okitegeera nti njagala nnyo culture yange.